Abeno. Wangi. Omukulu. Sebo. Ogamba oti. Nsanyiza okulaba sebo. Kale. Nange okulabako. Kale sebo. Ogamba otya. Bwe tuli sebo mpozi mweno. Mwe tuli mpola. Yee. Badde ngendako ku mulimu awo. Olaba kikiddako. Nange badde nzeeko ko wano kulaba ku liizi. Liizi waali. Liizi taliwo bagenze dda ne maama we. Bagenze dda okukola kati. Nanti badde nze mugamba nti ebigezo bya P7 bikomyewo. Bambi. Ebigezo bya P7 bikomyewo bambi. Ebibyo bikebeddeko. Byange mbikebedde n'ebya liizi n'embikebera. Byonna mbikebedde. Sinaba bigoberera nnyo bisaako birowoozo. Byonna mbikebedde. Yakoze atya? Mwakoze mutya? Ffenna tumala kusoma limu. Musoma naye. Era twali tulwa naye liizi. Mu kibiina kimu. Bakubanga ye mugezi, yali mugezi. Ye liizi mwesiga. Yali mugezi. Era guno omwaka kati natandise nadde okunoonya essomero. Wanaalaga. Watandise okunoonya essomero gy'anaalaga. Kuba wali twali tukapanze. Era mbadde nakoze dde enteekateeka nga munoonyeza essomero. Njagala mutwale ku ssomero nga ddungi bambi. Yakugamba mbu ayagala okweyongerayo okusoma. Ne waba taŋŋambye kuba nze mba nina omuweerera. Mutuuse wenjagala. Oli mwana bwana nzala muzaale. Naye olowooza anaddayo okusoma? Ajja kuddayo tewali buzibu kasita naaba nga akoze bulungi. Ffenna tugudde. Ne liizi naye agudde. Nanti bwe twali tukola gundi peepa. Kivudde ku kiriiza gwe nga mukazi mugezi. Nanti kati liizi oyo nali mugambyemukko nti nno njagala muwasa. Kati nangamba Masaka kakati oba oyagala kumpasa kati ate nenzijanga ebigezo mbiise bulungi taata tajja kunzikiriza kufumbirwa aba alina okuntwala mu sekendule. Kati awo ne mugamba atukola akakodyo kamu pepe ezimu tetuziwaayo. Kati twawaayo maasi ne SST kati science ne gundi tetwabiwaayo ne social studies science tetwamuwaayo. Kati badde kyenzo mugamba kibigenza okudda nga tulina yumu na Uganda. Ali mutuufu. Kati kyetugenda okukola. Ate kati kinyambye kirungi nenkusangawo taata liizi. Oli mutuufu. Kati awo otandika ombuulireko kati biki bye weetaaga mu mwana wo. Ndabe nga ate mbikolako mangu. Kuba ekyamazima singa namulekana ne tubiwayo byonna n'ayita. Ate kati munayi kati singa era kati agenda mu secondary nga tugenda kola bwe tuti. Wali we tukolera tuli kumpi ne chairman. Ensonga eziseetaaga chairman azibeeremu. Amanye we mutuuse we ne liizi. Ekituufu. So kati tugende ffenna wano ku mulimu. Abitegeere bulungi. Ne maama we waali ne liizi gyali. Abo bonna baayabusale waggulu. Tugende. Era.